Omulabi wa Kwezi Media Group amune Megatron baniriza nnyo mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange Tegusulwa musajja munnamawulire munnamateeka ate era munnabyabufuzi betulina ab'ensangi zino tumulese n'olunaku olwaleero nga tulina bingi betugenda okwogerako. Tugenda kubaganya ebirowoozo ku ntalo eziriwo wakati wa Alese, Palaso n'abantu abalala. Ate tugenda kwogerako n'ebyobufuzi Alese byabaddemu kubanga twamulabako wali ku Democratic Alliance ng'ali mu kusayininga empapula. Tugamba twagala kumanya Alese kiki, ani amuli emabega, baani abamutuma, lwaki alwana ne bayimbi banne n'okusingira ddala bafamire y'amayanja. Ebyo byonna tugenda kubikuba mu ttooki. Tugenda kwogera ku nsonga ya President gye yagaanye abantu okuddamu okuweebwa bond ku poliisi kubanga ono munnamateeka ajja kutaputira constitution nga bwegamba. Sebo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba sebo. Sooka obuuze ku bantu. Amina sebo mukulu Kwezi Robinson nkwebaza. Amina. Nkweyanza n'okweyanza. Sebo. Weebale omulimu gw'okola mbeereyo nga mbalaba. Amina. Nange okumpa akaaganya okusobola okuyisaawo ensonga ate enkulu. Ndi musajja wa NUP. Yes. Ndi musajja munannansana Kayingo. Era tutunulira ensonga butuufu wakyo nga zijja okuba nga zigenda. Sebo mukulu Kwezi era ngenda kwesimbawo mu kalwa akabindabinda. Ngenda kwesimba Nansana Municipality okusobola okuba nga nkiikirira abantu bange mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Koze Nansana Municipality sikyesimbyewo kubanga yibadde tagiti yange ya Nansana Municipality. Naye ate bw'obanga wooli ebyange byonna obimala. Neeyanza mukulu Kwezi abantu badde babuuza nnyo Nansana abammanyi ab'e Nansana bammanyi. Mami Kwezi maze emyaka 24 mu Nansana. Munyina amaka gange gali Nansana. Abatuuze bonna bammanyi. Mbaddewo okumala emyaka 24 Nansana wenyini. N'olwekyo ensonga ezo tujja kuba tuzoogerako. Amaka gange gali Nansana okumala ebbanga eryo lyonna. Yes, kibadde bagamba ekyennakawa. Ekyennakawa lwakubanga kitange gye yali famire nagendeyo bugenzi yali embeera eyo. Naye omukyala n'abaana famire yange balinwana bonna mbadde mu Nansana okumala ebbanga eryo lyonna. Naye n'ogamba n'abantu bange gye nazaalibwa kamba kiikirire. Gye nyina okubanga ngenda lwakuba nti Nansana munene alina divisions nnya. Tulinamu Nabweru, tulinamu Gombe, tulinamu Nansana ne Busukuma. Divisions ziri nnya ate nnene ddala. Nekyo zeetaaga abantu okubategeeza bonna. Neebaza abantu b'e Busukuma, neebaza abantu b'e Gombe be twabadde nabo, basoose okutema essindi be twatambudde nabo, n'abalala bonna nja kuba mbatuukako tusobola okuba nga tutambula. Naye nga ndi muna Nopu Kakongolero era ngenda kuvuganya ku kaadi eya Nopu. Ebina bivuddeyo tujja kuba tusobola okuba nga tugenda mu maaso. Kale ndowooza mumuwulidde mukulu Tegusulwa. Toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu. Tugenda kutambula bwe tuti. Entalo ziraba. Abaana bakubye ekikonde ekyabadde Kafungulankete mu nkuuka. Alese yalabye Palaso alinnye ku nankani okuyimba. Najja naye n'ateekawo ka siteegi n'amusumbuwa okukakananga eŋŋumi enyoose. Era eggaali ya Alese yafunye obuwanguzi mu nkuuka. Ne bwe bavudde mu nkuuka Palaso n'ayungula eggaali eri Kakongola Ziga n'alumba Fangoni yagirese yonna agiye ku ttaka. Abaana babbe amannyo baagakudde, be bakuunyudde enviiri baazikuunyudde, be bayiye amannyo baagayiye. Era olwamaze omulimu amakula n'alinnya ennyonyi n'agenda ebweru kuwummulako. Ani? Palaso. Poliisi etandise okunoonyereza naye nga Palaso ali bweru yagenze kuwummulako mulimu gwe yakoze gwabadde munene. Ate nga tujjukira bulungi nnyo nti Palaso era yaleeta Alese okutuuka awo bwe yamukuba empi nga Palaso agenda kukola ekivulu kye. Alese awo gundi n'amuyingiramu bajjo ne Abitex okukakkana nga bakoze ekivulu ekyali eky'amaanyi. Ensonga zino ziraba zinaakomawa ez'okulwanagana okuliwo wakati w'abayimbi naye nga tebyekuusaamu ebyobufuzi. Kakati mukulu Kwezi tugenda kukola bwe tuti. Abawandikirwa script awandika script y'omu. Alabika. Saalabika y'omu. Bano bonna bazanyi. Palaso muzanyi, Skini naye muzanyi. N'abalala baliwo. Omanyi kakubulire kya mirundi ebiri. Waliwo Lubaale. Juzi mukwano gwange walukaga yakuba akayimba nti Lubaale amuluma. Kati Lubaale bw'abakutte tomanya. Olaba bintu gootaana, olaba bintu kuddeeno, olaba bintu butatambula, Lubaale ng'akukutte. Kati omuzannyo gw'abamafiya n'omuzannyo gw'abawampisi
wampisi abanga gola bago baita godfather muba mafia oba mukolera nenga tumanyi nti omukolera muyinza okuba chain y'abantu 12 nenga mukama omwe temumanyi kisobokera ddala abantu mulayini bwemate nga 12 mwena nga mukolera mafia ogo ali ku ntikko nenga mwena temumanyi nti gwe mukolera buli omu amuzanyisa paati ye ne mwesanga ne ku sini ne mwekuba nze nkolera omuntu yomu nawe nene twekuba nga nze golowooza gwokolera mulala nange ndowooza nkolera mulala n'oli alowooza akolera mulala nenga mwena mukolera muntu omu n'abayindi bakakola omuyindi bw'ateekawo bizinesi neekwata nnyo akati kati bwemala okukwata akati ne mutandika okwebuusa omuyindi abba nnyo sente nedda tewali balala bakuno ne mutandika okwebuusa omuyindi kyakola afuna omulala naggulawo branch wali mwena ne muddukano ne mudda wali wena mugwa mutekeze bw'alaba mutandisa omubala ennyo kumubuuka ennyo agiggulawo wali naye ng'ayise mu kwezi mwoza katugende ku munnayuganda munnaffe kumbe era mugwa mutekeza muyindi enkola y'abamafia y'abayindi mu bizinesi Palaso skini bonna boosi y'omu kati ekibatta be bavubuka Mwami Museveni alina okukkiriza nti generation si yiye wano yeyogerako n'olulica n'agamba bakyali bange yeyogerako lwennyini n'agezaako mbw ayogera olulimi olwa ghetto bakyali bange nja babeererawo temutya nnyo nze ndikaze wammwe tubadde ki muzeeyi ate kakati abageto batandise n'omusika yekubako ne rap wano mpenkoni tojjukira baddewa kwezo baddewa kati ekyo kyonna kiri ku kintu kimu kulwanyisa generation mukulu kwezi emyaka gy'olimu gyejange n'abatulaba waliwo ebifo byetakyasobola kugendamu lwaki osuubira okusangayo muwalawo oba mikwano gya muwalawo oba egya mutabani wo ssaawa yonna oyinza okuleeta obuzibu generation ekulesse waliwo ebyo takyakirizibwa kwambala sikyagenda muguuni mu kirabu tokyasiba genda mu kirabu okuggyako olwo olumu n'oswama afirigo nogamba nti njagenda bakadde bannange tujjagenda tubeerayo n'abasibya amataayi n'abambadde gomesi ebifo byennyini juzi we twabadde wali walabye abaana myaka 13 14 kukoma ku 2 bali mu kuwuga tegusulwa nga nawe gy'olabika kakati nze ne mu kalica eyange n'okwambala ekinu kuba kwekaza eba kalica y'abazungu nnyo wa generation endese kati Mwami Museveni kye yagaana okukkiriza nti generation ekuleka eno generation ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga percentage esinga obungi bavubuka kati saidi yeeri bayiiya bafunye batya one tugenda mu kalulu debate yonna tugijje ku mafuta g'eggwanga ku mirimu gy'abannayuganda abantu abalina okufuna emirimu ku nguudo masanyalaze malwaliro masomero debate tugijjeeyo tugiteeke Palaso skini bali mu kulwanagana kati we baagala otuteeka mu budde buno obusembayo ffenna tukimanyi ababiri tubamanyi tiimu yaabwe eri script yemu ndowooza walaba bampoga ne banne bayanjula skini ng'omuyimbi waabwe nakinku nga memba era abo firimu bazannya bazaawa bateebawa tubamanyi bulungi tuli ffenna Palaso muganda wa kamiliyoni era naye balina gye basamba badda bamanyiddwa okumala ebbanga lyonna ono yazze okusinzira obufaananyi bw'endabye oba bwabadde kiro bataalaze ez'amaanyi ne balumbira ddala ne baasa buli kimu abafangoni ne babalika nga babayiye amannyo we tukolera kati wakayita essaawa 8 sinafuna ripooti n'emu gye ndabye eya poliisi ekyogerako n'ekirala oli yalinnye ennyonyi yakoze eki yagenze effujjo eribadde likolebwa walabye ne kunkuuka bano embeera gye baataddewo walaba omwana oyo skini simanyi skini kyejja ku kavule najja n'atawanya ekitebe kyonna n'akifuwa yaswama abantu ge bataliwo najja akola effujjo lyonna tewawulira wadde poliisi egamba nti gwe ekikolwa kyola ekyokola kityoboola kimenya mateeka kisosonkereza kiweebuula oyagala kuleeta ntalo muyimbi ate era byabufuzi singa yagenda kamu ekiwa Bobi Wine ekyo kyalibadde kyanjawulo kirala ate Bobi Wine okuyimba takyayimba ali mu birala nnyo Bobi Wine ekyabagamba tufune tutereeze etteeka eriyamba abayimbi buli omu asobola okufunamu law act oba law kati awo amaanyi we gaali badde mu wiiki ntono abayimbi wabalabye ekyabatuuseeko eggulu
Salimu yabagobye bonna. Kati okubagoba kitegeeza wali ekinyusi nti babadde balwana, state ebadde erwana eddira abayimbi bonna ebadinayinge ebalemese okwegatta ku Kyagulanyi yebadde plot nga babawa ssente kutayigatta ku Kyagulanyi mu ngeri ez'enjawulo okubawa ssente ez'ebibiina okubawa sekinnoomu okubayambako ebivulu byabwe okubayamba okumenya amateeka nti basukka wano nawali babenga tebeegatta ku Kyagulanyi. Tuli fenna ekyo kibaddewo okumala ebbanga ddene era kyalwatu. Kati abayimbi ab'amaanyi ne bafuna obuzibu baagala okujja eno ate batya batiisibwatiisibwa olw'omulimu gwabwe gw'okuyimba naye nga tebalina okuba n'embavu bakkirize amateeka gabeerewo agagenda obbayamba okufuna omulimu gwabwe. Kati ekyo kiringa ekyalemye. Kati kye baagala kati kwe kufuna attention y'abayimbi babiri be baalabako nga balwanagana Palaso ne Skin. Skin alyoka ayambuke ng'onaamukubye empi bakole akavulu ke kalonkinga Skin. Omugenzi Ichuli yali yayogera nze simanyi nnyo bya music ng'ayogera ku Allen Skin oyo namwogerako nti engeri gye yeeyisaamu gy'ayogeramu engeri gy'akola ebintu alinga mupange mwana wattu Skin ng'alinga mupange engeri gy'akolamu ebintu bye byonna naye nga nze Skin simumanyi. Kati bwe nkitunuulira wano debate kati gitwogerako olwaleero yaabo ababiri kikye baagala buli omu afuna eggye lyakomandinga ng'ateekebwamu ssente nti kati gano amagye ga Palaso gano amagye gaki ga Skin. Kwezi bwe twali tukula twakula ffenna twakula ffe tumanya nti oli mu Russia oli mu America era nze ndi mu America oli mu America nze nga ndi ku Russia ebiseera ebyo oba okiraba ng'oli mu Russia oli mu America. Waliwo olutalo lwa Iran ne Iraq nalwo lwakwata kati okwata eno kati ez'entalo ziwugula naddala abavubuka ne bafuna abakulira gwe bakkiririzaamu nga ye Skin ye Palaso. Project erimu ssente nnyingi nnyo era kyova olaba twakiraba nga Nokayihola bwe yafunanga abaana ne bakuba abantu emiggo nga poliisi tebakwatanga nako. Kati project eno alwandika script y'omu naye nga kisobokera ddala omuntu okuba nga awagira omuntu naye nga takimanyi nti gwawagira oba ebikolwa bye biyamba oli. Kati abantu kye balowooza nti state okutuukako ye kenyini namba emu yalina okujja ayinza okuyita bantu 4-5 nga tokimanyanga nti okolera ye naye nga tookolera ye okusinziira timing tegukyawera mwaka tuli mu myezi baagala okuzimba abantu ababiri era bwe tegendereze fight eyo ejja kubeerawo ng'ekonsuminga nnyo abavubuka nga batoogera ku Arsenal na Man U boogera ku Palaso na Skin. Era emmotoka ezo zonna yabadde nga firimu kuziteekateeka nti ojja kujja tuzikube zonna tuzaaseyase gwe teweeraliikirira. Emmotoka ezo zonna mpange era zigenda kusasulwa era ssente zaazo weeziri nga firimu bwebeera. Kye banoonya lwe lutalo sinzigu olugenda okwawula abavubuka bave ku nsi yaabwe balekerawo okudimandinga democracy balekerawo okudimandinga gavumenti ogiteeka ku nninga. Wano abantu bangi abakoze ebintu ebyo 1 be balokole neebaza omulokole bamuyita Pastor Serwadda ennaku zino neebaza sirwa kuba nti ndi mukatuliki neebaza abafaatha ab'enjawulo aboogera ebintu nga bwe biri mu nsi neebaza Sheikh Kiti ndoza ye Kiti engeri gy'ayogeramu ebintu bye yes toli muna byabufuzi n'ebigenda maaso obyogerako waliwo ne faatha yoyogedde ku musajja ono gwe baakubye ekyasi yayogedde ku musajja gwe baakubye ekyasi now confusion yali bweti bwe babuzaabuza eggwanga baddira bapasita abamu si bonna eriyo bapasita abalungi saagala oli agambe mu Tegusulwa yavumidde bapasita nedda naye nga bwe kugamba mu bafaatha eriyo ababi ne bapasita eriyo ababi ne batandika okunnyonnyola nti gwe kwezi omuvubuka omutaasomye obutafuna mulimu Katonda yakikola saba nnyo ojja gufuna tukwatagana obutafuna ddagala lya maama wo ne taata wo abakadde abalumwa Katonda
yakikola saba nnyo katonda ajja kuba ajja batakulula teeka y'ekiweebwayo kati buli kintu kyonna gavumenti kye yali badde ekola pasito n'awugula n'agamba katonda yakikoze saba nnyo katonda asobole okubanga ne baguzza katonda ogw'abakulembeze kuba katonda bino tabiyingiramu kiriyali tabiyingiramu lwaki katonda awalana uganda ate abeka n'atagiwalana kiriyali ekiri ku bukulembeze naye kati pasita agenda n'akyusa obwongo tukwatagana okusingira ddala obw'abakyala n'abavubuka n'abalaga nti ekizibu kiri ku ggwe Tegusulwa tosaba nnyo nze Tegusulwa nzikiriza mu katonda ndi musajja mu katoliki nzikiriza mu yesu kristo nate nzikiriza nti nyina okukola era ne bayibuli egamba ataakole n'okulya ataakole ki era nzikiriza nti omukisa nyina ogufuna ku ngalo zange mukama alina okumpa omukisa kati eyo nawo ne bawugulawo abantu kati baddidde firimu eno ey'okubiri eya Palaso ne Skin babaleese dibeeti y'abavubuka etandika okubiraba bwetyo buli bavubuka babiri basatu batuula boogera ku Arsenal Man U boogera ku Palaso Skin Liverpool etwala ekikopo ku luno oba Arsenal ekitwala Arsenal ereeta muzannyi ki ono aleeta ki n'osanga omuvubuka tamanyi wadde minisita n'ogwo gwalina kuteeka ku nninga kuba yenkola gye tulina okulaba nti minisita ow'enguudo asula awo ne tumukeera bukezi ow'ekikula ky'abantu ali wano ne tumukeera bukezi ne tudimandinga kati abaana bagwira eddalu egindi mu Buwalabu ne minisita w'ekikula ky'abantu etunula butunuzi terina abaana baffe bafiire eyo babagalidde babamazeewo ebyo tebiyingira namu tesobola biyingiramu tebigikwatako obwongo bonna buli basigazza batya entebe eno ne ssente kati firimu nga maliza paati eyo firimu yennyini enzanye erina omuwandiisi wa script era bonna boolaba bano ba actor naye omuntu asobola okubeera actor nga tamanyi nakumanya naye nga mu firimu mwali naye nga tamanyi lwaki agizannya kubanga oli ajja nayitamu oli najja amusomeramu nti kati gwe genda omuvumi genda omutyobole ng'ali ku stage ne bamala okumutyobola najja ewuwo kasajja nga kakumanyidde tugende kutwale waagundi teekamu ssente bweziti emmotoka zonna ozikube bwe tumaliriza bwe buti linnya genda mu Amerika owumulemu ate ogenda kudda bunodde ojja gendako mu kooti teri kigenda kukola ojja kumalayo wiiki nga 2-3 kalekerawo okumanyiira nga noono bamukubamu omuliro kyebanoonya bavubuka ba Uganda nga babe nga banyumya kwekyo ne neebaza pulezidenti wange his excellency Kyagulanyi Ssentamu omwana oyo simanyi yaani Skin yejja n'akola efujjo ekavule wali tetwamunyega twamuleka bulesi tewali n'ekimu kubanga atereka mukulu kwezi bintu bya mirundi ebiri waliwo empaka ezaaliwo ne bagenda bakwata embuzi zonna ne baziteeka muzigende zidduka enamboole embuzi enamboole bwe nesinga bagenda giwa omudaali ebyeddala simboozi bakwata embuzi zonna bazitwala enamboole muzigende zidduke balabe kabaka we nga bazitendesa okudduka gwe tozuulira abagagga baba n'empaka z'embuzi tozuulirangako kwezi kyogamba ziba mu nnyonyi eyo mpaka za mbuzi ne bazitendeka esinga okudduka ne baziteeka wali kati bwe baziteekawo ne baziteeka mu keegi mwe zisimbulira mu biyumba byazo namba 1 2 3 4 5 6 paka namba 9 kati mu namba 10 ne bateekamu akaweewo nako kadduke n'embuzi kati baali bazitendese n'akaweewo bakatendese bwe baakuba akadde bwe bati pa ne bagulira zonna zidduke embuzi ne zisumulula akaweewo ne kasigala nga keetuulidde akaweewo kasigala nga katudde ne zidduka ne bajja ne batabukira akaweewo twakutendeka oganye okujja tukoze bubi nnyo omukolo akaweewo ne kabagamba nti leka naawe nze siba mu mpaka za mbuzi nze ndi kaweewo akaweewo tekadduka na mbuzi ye Bobi Wine oyo Skin yali alooza Bobi Wine alina obudde omwanukula tabulina nze nali manyi nti Alien Skin mugenda kumutuga butu ezo mpaka za mbuzi ne biba bikonde biba mosquito weight heavy weight Bobi alimu heavy tasobola kuyingira ringi mu mosquito weight eyeba mada ogwo nange gumusalira Bobi Wine nga bakutwala Alien Skin buyamala okuno n'ekitebe kya mwaha anti kakati kiri bwe kiti
embeera wa kyebayita empungu ogimanyi eba mu bbanga empungu erengera kilomitas nga 15 waggulu wano nerengera akabuzi kakuba nekabinika nekatwala kyebayita empungu n'empungu erina enkola yaayo buli enkuba lwetandika okutonnya ebinyonyi ebisinga byekweka miti empungu teyekweka erinnya neyegendera ddala paka mumaaso waggulu netuuka enkuba weekoma negiyita nako neyita bbire nedda waggulu webire ngate enkuba etonnya eno ye teyekweka mu miti era tewali yepaaka ku mpungu omusota gwepaaka ku mpungu waliwo n'ekinyonyi ekirala ndoza namuŋoona kyagezaako okwepaaka ku mpungu kuba kijja nekijja ensingamu wana empungu oba n'omusota empungu tetawaana naawe kulwana naabo erinnya bulinnya netumbira etuuka mbire omusota nga tegukyasobola kussa oba namuŋoona aweddewo nga teye empungu etandika butandisi kati kugenda okwejjuukiriza bwe guti nga tegukyasobola kusikamukka gwina kuta negwekata wansi teguwona gufa bufi nenga empungu tegukutteeko Bobi Wine tasobola kukwata kwa n'agaana twetesobola kumwandukula naawe tetusobola kumwandukula era ntumuleka era kakati olabye afunye banne bwe bazanya firimu yefunye Palaso bazanye owa heavy tasobola genda mu ringi na wa mosquito weight ate bagamba nti nno okulwanagana kwa Alien Skin ne Palaso banoonya Chameleon anti Chameleon yali mu script kati Chameleon yawokana ne Skin ne Palaso bonna bakolera omuntu omu script writer y'omu eyo tiimu y'emu ekigendwa kyayo kuwugula abavubuka naye ati Chameleon yagamba nti nze byammwe nabivaamu nga takyayagala kubibeeramu bw'agamba niyo omulimu guli gwakola tasobola gutasobola bivaamu ebyokwesimbawo ebyakadaala naye omuzannyo gw'okuwugula abavubuka agubeeramu nnyo kakati ekyo kitutwala ludda wa mwana wasse kitwala wantu wamu nti script yayiise script sinungi awandisa script addeyo kubanga abantu bagibuuse teriyagenda biwa makulu amakulu Uganda geyagala nkyukakyuka ey'omuggundu nkyukakyuka mu bulamu bw'abantu nkyukakyuka mu mbeera abantu gye balina okukola okufuna akasente amalwaliro makolero nguudo by'obuyigirize n'ebirala abantu bye baagala si kusikangana muguwa palasani Skin eyo tetuliyo era tugamba abantu bonna basebo ne bannyabo ng'oli wa nope nayagala Uganda okutereera tugende mu nsonga ezitegeerekeka eri abantu batusasula omusolo gwaffe basobola kubanga batuwa service delivery kakati otunulira kino ekya Alien Skin omutwala mu kkomera ng'akubye abasawo b'ensambya ate ne batakomaawo ne bavaayo aba NRM ne bamulwanirira okumuyimbula golooza NRM ye batuma bwe badde eryefujjo omanyi kati mukulu kwezi kiri bwe kiti buli lwosemberera enzikiza oba tokyalina kyoyinza kwekwasa obubbi buno obukudde ejjembe wano obwa corruption n'ebirala nti bano abaana ababba ssente z'ebitongole agenda nabba biliyoni tuli fena ne bamuwaako emitwalo ne bamuwaako miliyoni nga 5 naye olwokuba buba bubbi bwaddayo ekya bamugamba okubba biliyoni mu abba biliyoni 2 kubanga boss takyasobola bigoberera takyasobola namunenya nti mwana gwe nagambye biliyoni 2 emu lwaki wabye 2 tukwatagana kati embeera bwekola ki bweti webeera kati bw'oba owagira ono nga omulina mu kyama awugula abavubuka mu ngeri emenya amateeka atuuka ekiseera naawe n'akuswaza nga tokyalina nnyo kyamanyi kyoyinza mukola naye n'akoleramu efujjo erirye ery'okuba abasawo n'akoleramu efujjo eri ery'okuba abasawo kati n'omugamba nti mwana wange tojjukira ekyaliwo wali weerabidde ekyaliwaawo abakulu awo erubaga bwe baleeta Skin ayogeremu n'abantu n'agamba nti nze ndi mubbi wa busimu ekyali wano nga balonkinga Democratic Alliance n'agamba nti nze ndi mubbi wa busimu naawe oli mubbi wa budo ffena tuli babbi ne twegatte kati gwe mubbi omukulu nange olowooza byali ku script ninga tebyawooma eryo akupaalako bupaazi
Gaya swaza. Ate kuswala mukulu kwezi kirivu ekiti. Amayembe gagaba sente. Ne gasoka kusaba nkoko. Nogamba yo njaji waayo. Bojiwayo ne gagamba okay, ompadde enkoko twagala mbuzi. Nogamba twali tabo ku bugaga bw'ompadde. N'okubalo gawa embuzi ne gagamba twagala nte. Nogamba singa mwagisabadda. Kivamu ne gagamba twagala obutamivu akatamivu k'oku kyalo. N'otyamu n'omagamba kanako n'okanoonya n'okawaayo. Twagala mutabani wo. Kati bw'osiba omutima omuwaayo bangi bamuwaayo. Twagala nnyoko. Paka lw'oyabika. Bwe buzibu bw'enzikiza. Gakusaba kino paka lwe galisaba gwe kennyini. Tosobola kwatagana nago. Era toligatereeza. Ekivaamu nga gatoloka embooko ng'etaliko kaaba ku kyalo. Babantu gye bigwera ng'enjuuyo bagikubye ebitooke babiridde, ebisolo babiridde bakugubye ku kyalo ng'amayembe geefudde obuzibu. Tosobola okuleeta sikiini. Omuyingiza ekibiina ekyagala okukwata obuyinza. Kati oba oliko ki? Watukali olaba bye yeeyogera. Lwe balimwongera akalulu, lwe balimwongera akazinda oliraba ebimuva. Biri bate makula. Nga bisingira ddala ku ebyo. Bwe buzibu bwa politics w'abampisi. Bawampisi politics waabwe abeera bw'atyo. Atambula bw'atyo tatereera. Ebintu bino gwe bikuyiwa kyakuyiga kiku sipapa naye yakolanga bw'atyo era yalumba ekifo kya Nuupu ekamwokya n'akuba amasasi. Sipapa kakati gavumenti yamuggulako emisango ali mu kkomera. Oza tekyalibadde kyakuyiga eri abavubuka abakozesebwa NRM oluvannyuma ne basuula ate ne bamalira mu makomera. Tebayiga kuviira ddala mu Bayibuli. Tebalina amaaso naye tebakola ki? Tebalaba. Balina amatu naye tebakola ki? Tebawulira. Balina ennyindo naye tebakola ki? Tebawunyiriza. Bo babeera era beeyambisa. Nalina omukwano gwange ng'atunda ddagala lya habo naye ng'atunda lya bicupuli. Ne mugamba nti naye eddagala nga bagambye teriri ku mutindo. Bw'omala okulaga ku TV abantu ne bajja 200 ne bagula eddagala agamanyi g'ekisajja ne bagula. Kakati gwe kyekiddirira batebeekyanga n'agamba Tegusulwa leka naawe akazannyo kali bwe kati. Baasa ezo ziyingiza abantu mu kibuga buli kadako. Ate ne zifulumya. Buli ku lunaku abantu 5,000,000 bayingira ekibuga. Njagalako 300 abo ekyange nkyange kufuna abalala. Kati nga ye yakyenyumirizaamu. Naye nga amanyi g'ekisajja terigongerako. Wadde n'akatono. Naye nga akwata ssente. Ssente gakwatira ddala. Ngakwatira ddala ssente. Naye ng'amanya buli gwaguzza tagenda kudda. Naye nangamba nti nsobola okukola okumala emyaka 10 lunaku nga nfuna bakasitoma abapya ng'ate bangi. Katonda wange. Kati kyekimu na bano. Politics bawampisi. Tebayiga, tebategeera, tebajjukira. Kati Palaso avundira mu kkomera. Bamukute. Gundi sipapa. Yalina emisango gyemirala. Awo nga bakuvuddemu. Gavumenti egenda n'agenda. Mission bwe gwe oba owedde. Abantu kyekyabalimu okutegeera. Mission bwe mala okugwa oba owedde. Ate bafuna mulala. Bafuna mulala gwe bakozesa. Gwe baba bakutadde. Era obwogenda kaaba. Kati ekyo kikyalema abantu okutegeera n'okuyiga. Abavubuka bafe aba Nuupu mubateeseteese mutya. Nalabye bafuutu soja bonna buli omu ayagala kwesimbawo. Tunaasigazaawo ababeera ku kitebe. Bajja kusigalawo. Ebifo bingi nnyo mu Uganda n'abantu bannayuganda bangi. Nuupu twawandiisa abantu mu register. Ne tuba nga tugenze kumpi 2,400,000 olunaku okujja olwasooka. Kati ebifo biri bimeka. Bajja kwesimbawo n'abala. Era tukubiriza omulanga buli muntu yenna asobola okwesimbawo weesimbewo. Option number 1. Bw'oba tosobodde kwesimbawo okola ate ekirala. Kuba ebyokola bingi. Yes, ebyokola bingi. Balina okwesimbawo ensonga zino bazitegeere bulungi. Omanyi kye kyatukola obubi okuva mu gyenkaaga eyo nga bagamba amawanga amalala tegayingira magye. Twagenda okutuuka nga amagye ategeka kutta ekintu. Ne bagatamya amawanga amalala. Ne bagamba nti omuntu atalina fuuti 5 n'ekitundu tayingira poliisi. Amini nti yatega kakodyo. Ng'akimanyi nti bw'abalugwala abaluulu abakakuwa be bawanvu. Abaganda bakitemu abasinga. N'akaleetanga kakodyo. Nti omuntu atalina fuuti 6 teyeesimba ng'amanyi Abaganda batono abalina fuuti 6. Mbuno mutasobola kuba bulungi sabbaawa. Yes.
n'ebibuuzo nga babuuza byanjawulo oli bamubuuza birala gwe batuuka kugwe kwesiga bagamba osobola okubanyuka ekyasi sisobola nti ati kati gakulemye naye nga ebibuuzo babuuza bano birala nabali babuuza birala babatamya amagye ye politics bandange ebintu nga bitusobedde okwogera kwa president wakuwulidde okwokuyingira omwaka yagambye nti no bond police teziramu nezigaba bond teyayawudde misango ki oba misango ki paka ng'ogenze mu kooti n'owoza olowooza president tatajetinze bannabyabufuzi naddala abavubuka abafu abali ku ludda oluvuganya gavumenti abagenda okukwatibwanga nga tebaweebwa bondi basobole okugenda mu kooti n'okubanyiya ebyobufuzi gwe tolowooza nti naako ke kakodyo akalimu mu nsonga eyo gwe nga munnamateeka okitunuulidde otya bwekiri in fact answer ogijjeeyo bulungi ekisooka bondi creation ya teeka tukwatagana kiri mu mateeka kati bosoma criminal act ne police act bikulaga nti omuntu anawanga bondi ne bondi police eyina discretionary powers okwesalirangawo nti ono kwezi tumuwe bondi oba tetumuwa era obwo buyinza ebulina kati ekyo bw'okikola oba oyingiridde powers ezo za police ekyo kimu ekyokubiri tuyina omuntu yenna erina okuba ne presumption of innocence nti omuntu otwalibwa nti omusango tonnaguzza okutuuka nga kooti egusalidde negukusinga oba gwe kenyini ng'okkiriza n'okola confession noga nti ddala omusango nagukola ekyo nga tekinnatuukawo oba oteeberezebwa buteeberezebwa okutuusa nga gavumenti ereese obujulizi bwonna obukuluma now ekyo bwe tukivaako poliisi etteeka ligigamba nti bweneekwatanga omuntu anaamalanga essaawa 48 48 bwe gaggwako kitegeeza muyina kumuta poliisi emala nesussa obudde obwo omuntu abeera mu kaduukulu ekintu ekimenya amateeka kati abanoonyereza poliisi mu kunoonyereza kikitwalira obudde buwanvu okunoonyereza oluusi enoonyereza paka neeremewa okufuna obujulizi kati Museveni ayagala tugamba nti awo omuntu asigalenga mu kaduukulu tuli fenna kati omuntu yalibadde akwatibwa nga poliisi emaze okunoonyereza nomalamu essaawa 48 bwe bafuna information ne basooka bakunoonyerezaako naddala bwe guba nga si musango gwa naggomola ne bagubeera gwa naggomola ne bafuna bulungi obujulizi anti oyinza okudduka katugeze wasse muntu ate tugambe tuwassa omuntu katugambe bw'obasse omuntu ekyo kirala ne bw'obasse omuntu ebitandikirwako ebiraga bibeerawo kubanga obujulizi okkirizibwa okwongera okukyusa obujulizi bwo okkirizibwa okukyusa empaba y'omusango wakiri mu budde obwo obutonotono tukwatagana kati obeereyo kati bw'ogamba nti omuntu toyagala afune bondi poliisi emuwe bondi obanga ategeeza nti etteeka liri essaawa 48 oyagala kulirinyirira kyekisooka ekyokubiri presumption ya innocence kitegeeza gwe tokitunuulidde nti omusajja oyagala kumutwala nga muzzi wa musango nga tolidde omusango tonabakakasa nti akoze eki nti aguzizza ekirala tukirabye emirundi mingi nga banoonyereza okumala ebbanga ne bamaliriza nga obujulizi tebabufunye buli mugenda mu kooti state kikyoyinawo nti mumpeemu wiikisi 3 state kikyoyinawo mumpeemu wiikisi 2 state kikyoyinawo mumpeemu omwezi gye bigwera nga obujulizi bubuze nga tebakyasobola buleeta mu kooti n'olwekyo kino okukikyusa kitegeeza kukyusa mateeka akiti ekyuke eya poliisi era ogende mu parliament bakyuse etteeka eryo litegereke bulungi nti kinaabanga bwe kityo n'ekitali ekyo tosobola talina buyinza pulezidenti kumalaga kyusa mbeera eyo talina buyinza kakati pulezidenti bwabanga tabulina buyinza naye ate nakikola bw'atyo kati mwe nga bannamateeka kiki musuubira okukola kubanga kati ffe tutunuulidde mwe bannamateeka mututeme mu nvuba eno ey'okutuggaliranga nga tetuwozezza kati walokye bayita executive overreach executive overreach kitegeeza nti president kwe kweyambiza obuyinza obubwe obw'executive obumuweebwa n'abusussa nnyo n'asukka nakontana ne constitution nti aba stretchinze nnyo
nga amateeka tegakikkiriza kiba kitegeeza nga bwalaba president Nixon ow'omu America bwe yali akolamu ebintu nga overstretchings amateeka executive powers kakitegeeza nti aba alina okutwalibwa mu kooti tukwatagana alina okutwalibwa mu kooti ekyo kitereere etaputa semateeka tuyinza ogenda mu kooti etaputa semateeka ne bataputa ekintu ekyo nekitegeerekeka ekyo kimu ekyokubiri kati obuzibu bwa Alese yalagidde poliisi yonna nalabye nayogerera poliisi oyo mwami yekituma naye nga tuli beetegefu okukiteeka mu nkola amangu ago bo tebalina buwongo busengejja constitution anti omukulu yamuwa omulimu ayogedde beetegefu omugezi wa poliisi yagambye nti tuli beetegefu okuteeka directive eya president mu nkola naye nga te directive ebe defeating amateeka constitution n'amateeka amalala kati kitakirizibwa kukolebwa bwe kityo kyalina okukola ekuba omangu nnyo alina numbers mu parliament alina kukizayo mu parliament bakitereze bajjewo bond kyokka jjukira n'ababaka ba parliament nabo bakwatibwa ne bateekebwa mu makomera kati awali obuzibu kubanga era bwe bakiyisa nabo bondi ejja bakwata anti goyinza okulowooza nti oli w'NRM ekyakagwe ne kakukwata wadde oli w'NRM ng'ovudde ne mubaka bwa parliament bammanerenda bakubanja oyina otomedde omuntu kyonna oyinza n'okuba okyaliwo okyali member wa parliament n'okola omusango naye nga mutuufu omusango teri bujulizi bukuluma ekisooka amateeka gali bwe gati tokkirizibwa kuwaabira muntu yenna mu mateeka ng'etteeka eryo si liwandiike si pandiike era wano ne bwe nzita omuntu kwezi ninkutta kati ne mbabuuza nti etteeka liriwo eryonvunaana nga tebalirina ntambula butaala etteeka liteekwa okuba liwandiike si lyakuteebereza ekira abantu bateekwa okuba balimanyi nti bw'okola kino kyekibonerezo kati gwe tokkirizibwa kumala gakyusa mateeka n'oteekawo gago nga tegategeeka yeesobera ne executive power ne olinawo okoma tosobola genda paka ku level ku kowa ya constitution tokkirizibwa kati ekigendererwa kiri ki nti omuntu gwe banaakwatanga nga yeekalakaasa kwaffe tuli bannabyabufuzi bakutereke paka lwe balyagala paka kalulu kuggwa kubanga emirundi mingi tubatugamba etteeka ligamba essaawa 8 bali ne bateeka ku dninga bagwiriza okunoonyereza obujulizi obuluma ono kati ate obujulizi oli agamba mbu ŋŋenda kusiba paka wendyagalira sigenda kuwa bondi ate ne mu kkooti yalagira dda zijjewo beyiro era ekyo kinakyo kibaddewo ekyokulwanyisa era beyiro mu kkooti kati wanayagala kitandikira ku poliisi naye nga bw'otunulira olwaleero amakomera gonna mu Uganda gajjudde nnyo abasibe bagamba tugendamu percentage 365 nti osanga ekkomera erimu eryali baddemu abantu 100 limu abantu nga 7 n'okusoma katonda wange naye nga bagamba omujjuzo ogwo guvudde ku bantu ab'obusangosango obutaliiko bujulizi ne babalemera kati obuzibu obuliwo nti kati okusanctioninga fayiro yo bateekwa okulaba nti state ateekwa okulaba nti obujulizi bwebwo eriko ebeera sanctioned awo newo waliwo obuzibu kubanga emirundi gisinga state atuuka mukazi wattu oba musajja wattu nga talina kyakola ng'alina kusanctioninga fayiro egende naye nga tebalina bujulizi naye nga obujulizi tebaliwo ate mutandika kulwa ate twalituuse ku level ebusabira mu kooti buli kaseera nga tebuliiwo singa state aba n'obujulizi obumala n'agamba IO nti noonya obujulizi bwonna ne bujjula mu fayiro twalibadde tukali kuwoza buwoza naye ne ba IO bambi batambula ne bakoowa anti oluusi okoowanga n'obujulizi nti tebuliiwo byebakutaddeko bakupatiiseko bipaatiike bajja kuva wano bakutajetige bagambe tegusobola okutaakaana akatanneetuuka obujulizi buli luddawa nti gwegira obeerayo tuli kubuulira paka nomination lweziggwa notesimbawo oluusi muno bwe muvuganya nansana municipal nga yakupangidde n'obeera ku poliisi awo paka kati bwe buzibu obuliwo fe abamu tukivumirira si kya buntu bulamu tekijjidde mu mutima mulungi era kigendedde kirina bekyagala okutagitinga wadde yabadde ayogera ku bantu ab'obulabe eri community abatemu ennyo n'abo nti poliisi abo terina kubawa bondi kuba bondi egabibwa poliisi kati bw'ogenda mu kooti ate nolyoka okufuna bail kati nze mu kulaba okwange spirit mwe kijjidde si ntuufu kyakwegendereza kaka tugenda kukola tutya mwe nga bannabyabufuzi
kyakulwanyisibwa nnyo n'amaanyi kyetagisa genda mu kooti eyasemateeka etapute oba nogezaako okukikyalenjinga naye egeri gyetugeze mu field ya period y'ebyobufuzi kitegeeza buli ekireetwa kati kireetulwa lwa byabufuzi kutajetinga bantu basaidi emu naddala ab'obukofiira obutono obumyufu kubatajetinga kubateeka mu makomera Bwenansana munisipaali kiki kyosuubira okutukolera bingi naye nga okusingira ddala nze Tegusulwa ekisinga obukulu kulaba nga obukulembeze bukyuka nebadde ngamba mukwano gwange twasoma naye bamunyumiza bambi yafuna obuzibu yagenda n'agayaalya n'afuna kansa kati n'asooka malwaliro n'asooka mu bahabo n'asooka malwaliro nga tebanazuula yagenda okutuuka emulago nga okugulu kwetaaga kutemako okugulu ne bakutemako tusaba Mukama nti tebwasaasaana n'ekiseera kituuka bwe bwasaasaana kitegeeza n'okugulu okubiri kwa kutemako kitegeeza n'ekisambi bakwongera okutema bongera okutema Uganda bweri nti kansa yasaasaana nnyo engeri yokka gy'osobola ogitereeza mwami Museveni ne NRM nga bavudde mu buyinza yeyoka kyekiremye Museveni okukola byonna njogereko ebitonotono tusooke n'enguzi eyereese byonna sente ezibbibwa mu nguzi zisobola ddala okukola ebirala byonna trillion ne trillion ezibbibwa mu nguzi olina akwata etteretebbwa lya ssente nadduka nalyo ekitone ennyo naye nga bw'otunuulira kye twali twagala okukola wano mu manifesto ya NOP ngenda kubangi baleetya wiiki ejja kye mwasubwa mu NOP nti twali twogera ku public education katugambe bw'ogenda wano e Rwanda zonna ziriko University of Rwanda teri KIU teri Mukono teri Mobuzi teri Ndejje teri Nkumba tekiriyo kitegeeza ki nti Nkumba omutindo gwayo n'ogwa Makerere n'ogwa Ndejje KIU byenkana abaana balina okusoma ku gavumenti Sanga Lyambogo Muhoozi ne mutabani wo ne mutabani wa mukazi ayo Kyakasooli bonna basogende e Makerere gwali ng'obwongo bwabwe bayimiridde so si bitiibwa era nga mutabani wa Kirumira mutabani wa Hamu mutabani wa Sudiiru bamumma ekifo ne bakiwa omwana w'omusajja avuga booda kuba yasinza obubonero ye system education gye twali twagala okuleeta gye mwasubwe ya NOP tukwatagana nti omuntu alina okufuna ssente nga buli omu ategedde jajja ssente n'otagwa bugwi n'ozimba ekizimbe ne tumanya nti ssente wazijje wano naye wano akeedi zaani zonna zijira naye twali amanyi ssente mukeera bukezi nti mulimu omugaga mu Kampala mwana agaba ssente genda ekyonja wano olabe ebizimbe bimeruse kati kye twagala enkola yaffe twali twagala ofune okusinziira contribution yo bw'oba wasoma nnyo era ofune bw'oba oli musuubuzi mulungi ng'obusuubuzi obutegeera funa bw'oba Mukama yakuwa talanta n'akuwa talenti funa bw'oba oli munyiikivu funa ssente ezisinga ku munafu omunyiikivu afune ssente embeera ennungi esinga omunafu amanye nti nange nyina okwogeramu amaanyi nkole si kuba nti omulimi agenda n'alima n'afa ettoomi na buli kimu kyonna gw'omugezigezi n'ojja n'ogula benzi muntu yoza omulimi nga gw'ofunye ekiralu olina okufuna nefuna ekiki ekyo bwa bulooka tolina kulyanga mulimi leka naawe yenkola ya NOP gye twali twagala gwe tolina kulya ssebo olwokuba oli mugezi oyambala amataayi ojja ofotole bufotosi kubanga sisitimu gw'oli okufotola mulimi ayakera ekya n'alima gw'omudondole ovuga ebbenzi ye n'akagaali kamulimu okuvuga sisitimu erina kuba ya bwenkanya nti olina kulya kwekana nantuuyo zo si kulya kubanga oli mugezigezi si kubanga olina gw'omanyi mu gavumenti awe mwagala ye Uganda empya ye Uganda gye tulinze kwezi omwaka 2026 ye Uganda entuufu nje kutandika okutematema wano constitution ya NOP banya si constitution ya NOP
manifesto ya NOP abantu gye basobwa balyoke balabe sente zaali zigenda kuvaawa byali bigenda kukolebwa bitya. Bagamba mbu wammwe abasajja bali ku sente abaliwa abakulu ba lead of opposition abali ku bukiiko bwa sente mbu bazikomba. Kati kankuwa ekyokulabirako ekyangu enjawulo ya owekitiibwa ow'ebitaano yabikkiriza nti zinabikwata kubanga tebyali tebimenya mateeka. Kati enjawulo ya loopu tewali bujulizi bumuluma era mu nkola eyaffe tetugenda kusiba muntu n'omu atali bujulizi, tetugenda kusiba muntu yenna olwakalebule. Naye gwe tolaba nti no nuupu bwe mukuba abammwe bennyini mujja kubamalawo omukulu Tegusulwa. But anti nakugambye mukwano gwange oli gwe naggambye okugulu balina okutemako ebuwalabu simanyi sigendangayo ennono yaabwe ennyo ntambudeko mawanga ga buwalabu ne kasitobba omukono kacwa kasitoddamu okugulu kacwa abantu ne bakulabirako nti Veronica naye mukuba bukubi olw'okuba yagaana okuteekako omukono. Teyagaana kuteekako mukono era tewali gwe bawaliza kuteekako mukono. Yeyingira miitingi ng'agiraba, miitingi nga ya misana ttuku, miitingi ng'egamba kujjamu bakomishona Bwesige, heading ng'era kweri impeachment of commissioners, n'ateekako omukono. Bw'amala okuteekako ne wayita ennaku 3 n'agamba saabitegedde. Ne badde manyi nze mu kakiiko okuteesa ne bagamba akakiiko kaaki mbusikajjukira n'agamba Ssenyonyi yampaliriza nteekeko omukono. Nawulira agamba mbu nno ngenda kukulemberamu aba opposition tugende tuteekeko emikono. Yes. Ani emuteekamu omukono okumuyingiza paka muli Ssemugi yaguteekako olaba tumulinako obuzibu. Ne Segona yagaana tubayinako obuzibu. Mwagala basimbako abantu. Mambe wa parliament ki atasobola kuwandiika kiwandiiko kya page emu ng'omala okuteekako omukono ate n'ogamba maama nkoze ensobi mbadde sirowooza kumugjamu Bwesige kye mbadde ndowooza mbadde njagala kutuula tunywe caayi. Yagenda okuteekako omukono meeting eyaki kanso yali yaki meeting yali atudde. Kati omubaka yennyini atasobola kutaputta page emu heading mubaka ki era abe mukoma nsimbi oyo mwalonda ate kati we munaakuba abammwe munajjawo abalala si waffe sigamba ekyo epointi eri emu kyogamba mu opposition tetukirizibwa kola substitute. Munazikola lwaki muzikola wano wokka? Kyeŋŋamba tokirizibwa kola substitute mu nopo mu opposition teriyo balala ku ground. Farida Nakabogo taliyo n'abalala tebaliyo. No position ekola substitute. Naye njagala munkolere substitute ku Lubongoya. Muleete kataabu. Tukuki? Ku Lubongoya. Kifo ky'okujja mu Kampala Central. Mutuleetere kataabu. Kataabu oyo. Substitute etegeeza bweti. Kujjayo oli n'oteekayo. Naye ono anti kati wano mu substitute gye mwagala okukola. Kataabu ajje Kampala Central. Mufumbira naye afune gy'alaga bali mwezi asigale wali. Awo mujja kuba munkoledde kyenjagala. Anti kaakati ate era ekituufu si kyenjagala n'ekituufu. Okolerani? Nze kibiina kyaffe kya Nuupu. Kaakati wali olabye Owaseno ng'agamba nti njagala maaniyo munamba gundi muntere bugundi nere muntere mugundi. Gw'oliyo kirabyeko. Edda. Lwaki bwe tulonda line up? Lwaki bwe tulonda line up? Era bwe mba wa Nuupu mpaayo ekirowoozo kyange nti kataabu asinga Lubongoya amaanyi mu Kampala Central ate bali mwezo asinga Mufumbiro. Nakawa East. Yes. Bwe nkyogerako sigambe nti muyina kikola tteeka naye kye kyandibadde ekituufu. Okoze ekirowoozo kyo. Yes. Bulungi ekirowoozo kyo ogamba kyalibadde bwekitiibwa eki. Ate mwana wattu Nuupu ewuliriza kyewokanya n'ebirala naye ng'oyogedde bulungi nti ewuliriza naye bwemala neekola ki nebalansinga neronda line up ekola ki kubanga mu kirasha musobola okuba mwagala line up ndala naye nga tedde kukyayagala ndala. Lwaki muganda wange Nyanzi ye alwanyisibwa okuva ku bwa road mayor? Nyanzi abadde road mayor? Kyekifo kyeyalangirira okusooka naye kati ate muleseko bali mwezo omusajja wattu bali mwezo naye banenge. Ne lwaki tetulinda kadi nezigabibwa? Njagala osiibule. Lwaki kadi tetulinda nezigabibwa? Sooka osiibule. Kuba bino byonna bwe banaakuuma ey'ennansana municipal nja kweyambula. Nga nkolera ekibiina by the way. Nze wendi. Kasaba nakuuma ey'ennansana municipal. Bwe batagimpa nkeera bukeezi goberera pulezidenti wange yiwa gy'alaga n'abakolegi bange ba Nuupu kubakubira kadingidi nze yenkola bwetyo kubanga bajja kuba abantu bandaze nti lindako katujja tugenda n'ono nze sikiina mbuzibu era sobola kwesimba obwa Namundigida. Siibula.
Okulu kwezi tweyanzizza nnyo. Amiina. Weebale nnyo weebalire ddala okujja okubeerako kye twogera. Naye nkwebaza. Lwaki nkwebaza? Abakulu abanuupu abasinga batya okujja wano. Naye tobayita. Kwezi wayitaani. Tekyetaagisa kubayita. Wayitaani. Bwe nakuyita. Tewampita tewanoonya. Nakunoonya. Weebale nnyo. Ne bayinza okuba bakyalina abalala we bakyapira naawala nga tebalina buzibu. Bajje ku mukutu guno okusinga okuyomba. Si kuyomba. Bajje ku mukutu tubawe obudde bateese. Naye okusinga okudda ku mukutu ate ne bavuga. Kati gw'oyagala ani? Yenna gw'oleeta. Kasita banga alimu ensa. Ajje tumuwe obudde. Ayogere. Ffe kye twagala y'ensi yaffe okufuna information. Ensi eno kati etambula ku information. Si bye biri ebyedda ebyamabaluwa. Naye akati bino bye twogedde olwaliro bijja kusula nga bituuse mu Amerika. N'olw'ensonga eyo twandyagadde ekibiina ekijja mu buyinza. Kye kyandibadde kifuba n'okufuba okuleeta abantu. Ako kaddemu ako. Ekibiina ekikola ki? Ekirwana okugenda mu buyinza. Ekijja mu buyinza. Kyandibadde kifuba ennyo okutegeeza abantu ateeze wendi. Kale kati nze wano nze Kyagulanyi. Ekyo kyenkwebalizaako. Nze Kyagulanyi wano kati wano kyenkwebalizaako. Okufuba n'ogamba nti kaŋŋende ku Kwezi Media Group ne Megatron yogere. Bwe kiri mukama wange. Siibula batulaba. Tubasiibudde nnyo bannange tubaagaliza omwaka gutandika. Omwaka gutandika tulina ekintu kimu ffe nga bannoopu. Kusiga okulula gavumenti y'NRM ne Mwami Museveni ave mu buyinza omuntu eyawangula yakwata entebe agituulemu era okutandika mu maaso mukama wange nja kuba njogera ku manifesto yali enkadde ogwo omulama tujja gwogera